Cholo moyo alina emyaka gyako. Alinawo emyaka emikusike. Wali bamuggyeko enviiri. Ndabya ddala emyaka gye emituufu. Ngali myaka ngene. Waliwo emyaka 5 ku 7 emikusike. Gye yakweka? Kasazi nomubala otya? Kati agamba alina 27. Naye nga bwe nalabye. Ne bambi eyamubaaga akawalaata. Nga bwe namulabye omutwe. Yali amanyi. Waliwo emyaka emikusike. Kati kikeni kye bamukoze kikoleka ekyo kikoleka. Ebintu abantu abamu obyewala. Naawe osobola kikola? Abantu abamu obyewala. Oba ng'omuntu temuli nnyo intaki. Muveeko. Lwaki ogera wali kamera ojje? Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Okay, tukwebaza gwe wena twekumidde ku Lubalusewa TV. Nate buli wonda bomanya nti nkomyewo ate tusobola okubanga ensonga tuzitotola bulungi nawo ku lwenca egenda kuba Christmas. Era kyemmanyi Mustafa yamaze dde okufuna ate gyagenda okulya Christmas wamu n'okufuna abagenda kubanga ate bamuwa Christmas. Nze atannaba kufuna nkiddamu sinnagifuna era gwe wenna nga ali eyo osobola okubanga ate osigamu kisoboka. Director Sebaru Properties yamaze dde okubanga ate ampa enkoko yange sebo munneebalizeeko ampadde enkoko nsobole okubanga ate ndya Christmas. Sebaru yerooja. Omulala yampadde ku nkoko bamuyita Honorable JB Governor. Tumuyita Governor LC2 naye yampadde enkoko. Era eri waka wali ebifitusika. Omulala yampadde ku nsimbi enkalo Alodi Kajuba yampadde emitwalo 10. Tasobola. Cheya. Tasobola. Yampadde emitwalo 10 nsobola okubanga ate mpita mu Christmas ojja kutya. N'omulala yampadde bamuyita Director Rujja Properties naye yampadde emitwalo 5 nsobola okubanga ate mpita mu Christmas. Njagala endala bannange wasinafuna kyakunywa. Ajoba yavuddemu emitwalo 10. Yes, jiyo sente nyingi zayonoona bwati. Ekisoboka naawe. Sente bekasente akayina. Sajja yevuga. Nayonoona emitwalo 10. Abagyonoonye okugiwaje? Kajoba. Kajoba tomumanyi ku ssente. Ngenda nakuyita kati wayinza okuba wakayatunzeewo. Sente alina nyingi. Navamu emitwalo 10. Ayinza okuba wakayatunzeewo. Sente alina nyingi. Nyo. Kajoba okuba emitwalo 10. Mpulidde na kipya 10. Alina gye yajja essente. Sente be Kajoba tisebo tuyazige oba kabwatuse kwa na oli eyo ng'otwagaliza ebirungi enamba weerizo 0753916665 tereka ensimbi so okuba kuyita Twitter mu Christmas ennungi tubeerewo omuntu afune kyalyako oba noti musafa ose namba yo eriki 752 348 teriko kwikironi kwa kwikironi bana bawola bana bawolera ku simu Osiramu anti basebongeramu amago Osiramu tukiriza liba. Okay. Kambe Mustafa wabuzeeko tusobola okuba nga tweyongera Mustafa balamusizza abatu abakulu baluseewa mwe bale kulaba Merry Christmas yankya tuli kwa 24 leero so kiri
Christmas yancha muchakale bulungi muvuge bulungi simutamira nnyo wabota mide tovuga wao mwaka ekona linene maite liweteka ngonyeddemu ennaku zinesigaddeyo okutuuka ku mwaka zino abantu bafa kituufu period eno okuweta kono ingire wali mu 2026 abantu bafiira awo mutuyambe naddala nga oli wannu kutofa aba movement bo ne bavuga obubi niyo wannu kuyenna aba movement ne bavuga obubi abo bavuge nga bebaagala naye nuupu totta bululu waffe muvuge mpola mpola bukasoma nti ndogenda kulonda Kyagulanyi vuga mpola bwoba ogenda kulonda abalala vuga nga bwolabye badde nkusaba n'okutomera tomera. Okay. Honorable Mayor Kasirivu. Sebo tetunafuna Christmas yaffe. Kasirivu naye bana yaddamu yafuka nnyo ow'emboozi. Ate ngenda mukyawa sekulimba omayinza aje neetamu mwana Kasirivu anyumya nnyo. Kasirivu sebo Honorable Mayor tetunaba ate jjukira akomawo. Akomawo tetunafuna sebo Christmas yaffe. Ate kana akalulu yakalidde dda. Ani Kasirivu chawedde dda. Ya bonna abali munda bonna bayaba. Okay. Banamba lujege ekibinja kibamu kwasiza kuno. Ndaba Mayor Kasirivu ojo semberedde okukyayibwa. Tugende ngenda kumuta. Ogenda muto otya? Muveeko. Omukyawe atochawa mukulu Kasirivu kubanga ajja kweza enkoko ennene azatosiga bezi nnene okweta enkoko ne mama nisi kitegeera leero aga tumale kufumya budget ali okataleeta enkoko bwati twagala tulabe ekitambula kyekitaliiwo linda mesa nnyo kubeera awo nga omuntu ekintu kikola nga tekiri stede bulungi kamala omunoonyaako kubanga Kasirivu sente azirina mayitatera kukwata bawona lebo bano tebatera kukwata niwe wanajja kukwata ayagala obululu wali nga alayidde wabeera awazibu wanajja kukwata bw'aba alayidde ayinza obutaddamu tukwata kamala omufuna walonda sibe baana akwata Honorable Kasirivu Mayor addako ate nga yaliko sebo oli live ku Lubalusewa TV nine mu staff wano twine producer Katabira mu staff agamba Christmas tetunagiraba akalulu wakamaze dda naye sinalaba bintu bano bonna abalimu bonna basobola waki sebo tewepanga Mayor tewepanga agamba nti kamalirize tewali kwepanga kwawe kubanga tulinda kulayira mbadde nsaba ofune suuti gyogenda okulayiriramu kubanda ebintu siwe abantu weguba mupiira ndowooza Mayor ndowooza yayise mu kibinja kino bayite ekyabannamba lujega nsikubinda bamu yekka yiga sibalaba bo kampeyini bazikubira wabbo bani sibategeera ako sebo Mayor obadde live ku Lubalusewa TV era katukwerekereze naye obudde tabutwala nnyo obudde n'obutwala ekyo katulina oteekateeka tugiriwo n'ebitaliwo tubimanye kale Mayor okay Musafa Mayor tumufunye omulala gw'enkubira omulanga ye MP wange yayugumiza MP Serukenya yayugumiza Saabagabo oyo n'agitwala kituufu era MP oyo ngenda kumunoonyako MP Serukenya wayiseemu dda yayambadde bulungi nnyo kombati yabadde nnungi nnyo president yamusabidde akalulu ekintu kyonna kiri bulungi ate yalekese bulungi naye omuntu gwe banakuba akalulu wano owanuupo sinnaba kumulaba abantu bonna beetegese bulungi abantu ekyobola mbagaye nti bavuge bulungi buli muntu alina akalulu kannu okuvuga bulungi aba movement badde begalira muvuge bubi nnyo mutomere oba naye tosabira bantu baffe bannayuganda kukutomera ate anti njagala saagala balonde nakulonda buli amanyi nti ogenda kulonda movement vuga bubi njala ate balire ku Masaka abasinga tutandikirawo wennyini ani Mustafa principal Budweni yabadde
yagambye President Museveni lwaki tuyagala abantu bakuume kaluluko nsaba ba NRM bakuume kaluluko ate manyi movement erina ebintu byekola nga omuntu asobira bange ebyamagezi naye nga bya kisimu bitya manyi luli akalulu akawedde baaloka nti bababbi kale tubasaba nti mukasigalewo mukakuume baleme kukola baleke kabba ate nakyo bakiganye kati gwe neweebuuza nti bo baagala ki kubanga ugambye nti bakubba ate n'ogamba nti gwe olina n'abantu abangi kituufu kitegeeza bwe tugamba nti akalulu kakuumibwe abo be bagenda okusingawo obungi ontegeera kituufu kubanga otugambye nti gwe olina abalonzi abangi kati otuteekamu ogwo omulanga nti londa akalulu osigalewo kitegeeza abo be bagenda okusigalawo bana bale tebalina bantu kati ate n'abaabo bagobawo abangi yalina abangi abakkirize bakuume akalulu abakkirize bakole ki bategeeza abalina obbalika kubanga be bangi baleka ate tugamba mu mwaka ejijja giri ate akalulu kubanga omaze okukonfesinga nti agwe osinga abawagizi abali konfe tugamba nti kale kati akalulu tusigalewo tukakole ki tukakuume kati gwe otyaki nga ate gwe olina abalonzi abangi kitegeeza tukuba omulanga gwasigalawo kakuume ababo be bagenda okusigalawo kituufu Sweet Valley Islamic School Day and Boarding Primary School balisangibwa wali bombo ddege ya Kibajwe Director yangambye nno muwe enamba ye omunoonyeeko yabaye mu staff oyo njamulaba sente kampuni ye yakkiriza era ne tugenda kuba ekintu kikwasaganya bulungi nkola waliwo manyifu abatunda ettaka tulina kibiyita okulumako bayinza okuba bakulumisizzaako Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa wali bombo ddege ya Kibajwe balina ebisulo ebirungi endya feeding nungi nnyo bagamba nti kuba kusimuza director Dr. Chimba Hamid asobola okuba nga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo ate obeere nga naawe ekintu okyenyigiramu omwana wafune service ennungi future ye ebeere ennongoofu Mustafa bwetuva ku mpewo enamba ngenda gikuwa mukulu kumukonako bukonyi bwati ng'ayiwako buyi agenda kubenya kuyirako buyisi tugenda kukwatagana neta njagala nnyo abo tugenda kukolagana yalituukana nga nti nkukoye baga kati nkukoye ndeka oyagala nnyo abo be bantu benkolagana nabo saala nnyo mboozi tugenda kutandikirawo ku muganda waffe naku lweggulo mwabadde mu kooti twabadde makindi mukama wa kisa nti Shalom yasobodde okuba nga ateebwa wamu ne Nobert Events embeera nga wagirayo mu kooti n'embeera nga byatambudde embeera twatuuseewo ssaawa 2 ne tulya lolekisi zaffe awo ne tulinda omusibe abalabyako edalo bakangi tuba tuli awo basi ng'etabye nabadde wakujja nejjaamu noonyawo oyita nga tolaba nga mimwayi omu nga yenna anyerese nekkomera lihambulinga nalabye Shalom nga si musajja wange oli si oli ewaggumizanga nga kakkanye ate waliwo moment we yatuuse ne bagamba nti fayiro ekyabuze yabadde bagobaga nti busimaawo tugamba nti kati mumugira mufulumamu aba Shalom tusoke tudde okufayiro endala etukole kuba n'abala ne mutunuulira bannange nga mulaba ayagala kwemalira nga fayiro bagamba nti ebuze Shalom wange wabadde akeetalaawo kati Katonda mulungi oluvannyuma ennyo ndowooza kuye bannange n'ebintu bya kooti nebibuzaabuza emisango kati bagibeera ku kompyuta kati ate fayiro ebulirawo ate kompyuta laptop wedde angirabawo laptop wedde ogirabawo wedde omulamuzi mulaba ng'alina laptop yamulamuzi aba alina byakebera bibye ate nga ganti fayiro ebuze twakebera ku tteeka wali bw'alaba kati gwetende mu tteeka ki yo laptop tebula eyo yebeerawo fayiro yeebula munaye nga fayiro ejja nga bamuvunaana emisango nga baga nti egira bagivunaana Dr. Kironde yali waliwo awo omusawo awo emula ennyo musawo ali awo kati gwe bakola ne Shalom interview eyo eyatuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko yaleeta obuzibu kati ekisinga okuluma kale oliyo Dr. Kironde akola mu kumansa ntungo waye gwe mulimu gwe kati ye bamukwata naye taliyo ndowooza yeekwese
Obono yali yabangwira okuleeta amangu. Kali nga bagamba nti Shalom nga bamuyimirira ngadda waka wabaddeko omu ku beeyimirira lwaki babadde banti omuntu bashulitiza baba basatu ku bana nga wadde agala ekyalo kyonna kimweyimirira nedda ssebo kaakati bamuyimiridde kwamalameyo gwe ttaano wendaba otera notugamba nti ekibuga Shalom wali tosobola kubulwa mbeera yonna emanyi mugezigezi wange oyo kati nga kumweyimirira nga kubaawo saakulabyeko naye nga avuddeyo nabadde ate awo nvuddewo ebintu ebikola mu bwangu nali novaawo abadde waliwo ate ate mayina wagenda kubula sitinga gwe wagenda eruzira abadde naye tewagenda nenze naye wawonye nze byenkoze bimala namulabye awo nga anti omuntu anti kati Shalom Tomunenya ayinza okuba alina alagiwa abantu abeyerusaabo we bati nga baani ngabo bakikeni baani bakyerera Price ne Price naye teyazze anti ngamba abantu abeyerusa ayinza okuba alina alagi bambi kikeni bamukoze bubi mu blastinga mu maaso ga kamera tebalina kye bamukoze togendanga abantu batakuyise tufuuka nnyo ate omanyi kamera eno ogiraba waliwo abantu batuuka nga bali addicted ku kamera ngaye buli waali weyeetagisa ne waateetagisa akola ki abeerawo kati omanyanga omukolo batakuyise guli gwadde mukolo nandi tuli mu mbeera yakukubagiza yobadde okubagiza naye mu nsi Katonda osabangayo n'akuwa okumanya n'okutegeera bw'obanga osobola okumala ewiiki olukubidde ku Shalom oli nga amala ewiiki takubidde agi oba owewubako wabwereere ate nga nange olumu si responding kakati abamu baagala okutrendinga nti kwafuka okutrendinga nti gwaliko kakati awo twabadde nga amawulire gali awo kakati omuyite n'atali muyite bonna nga beetuumye awo babula kazi lola buli yabuddemu atalina byakukola yakola ki najja ne yeetuuma awo waliwo ebintu emikolo egimu gyokola ki mukubire kasimu ng'avuddeyo nti kulikayo yambula sinza namugaa gwe tojjanga mbadde emizira emyaka nti oluusi omuntu ate omuntu omanyi amera entondo kubanga ti Shalom ayinza okwala ate omanyi nalabyo Shalom oyo alina emyaka gyako alinamu emyaka emikusike wali bamuggyeko enviiri nendabya ddala emyaka gye emituufu ng'ali emyaka ng'emu waliwo emyaka 5 ku 7 emikusike gye yakweka kasaazi nomubala otya kati agamba alina 27 naye nga we nalabye ne bambi eyamubaaga akawalaata nga we namulabye omutwe yali amanyi waliwo emyaka emikusike kati kikeni kye bamukoze kikoleka ekyo kikoleka abantu abamu obyewala naawe osobola okukikola abantu abamu obyewala oba ng'omuntu temuli nnyo intaki muveeko lwaki ogera wali kamera ojje kiba tekikola yandibadde amulinda eri namugaa nti wayi kulikayo okitegeera kakati abaana abo baatuuka balwala ba kamera simanyi baagala buli kaseera abeere nga bamulabeko naye n'ogwo omukolo olabime gusuwa kakati omanyi engeri gye bataasoma profile bagizimbira awo n'okugyayo Shalom naliwo mu ngeri gye bataasomamu CV ebegenda CV bagizimbira awo tojuka n'okuziika gundi twaliyo gundi bambi gundi kikene abadde ababeererawo nnyo ku YouTube wano ku TikTok nga boogerera ati wali yamutuma kwogera ne waba tayogedde okwogera kwe tekulina kikuyamba si mulamuzi si ki nti okwogera kwe tekulina kikukola ate kulina yadde nekikwayongerako yadde oyo kati abalina kulindira eri twebaza mukama nti Shalom yasobodde okuba nga afulu kimeeroza mwamusalidde embuzi nenagezi waali ali mu Kampala omu kati aduulira ono aduulira oli oba ova mukomerera kuduulira buli anti kati omuntu abeera mukomerekomere omuntu amanyiramu abamwagala n'abatakola ebeera nga ya disitulikiti oli kwapimira mikwano gye era ogenda kulaba nga Shalom waliwo abantu abamu beyeesisemu ate abalala basembeza natega nti bulijjo ono ye munnange ono bulijjo mwesibako bwesibi era kati awo agenda akula kati ogenda kulaba era kati ogenda kulaba nga mukwano gwo nga saamulabye si mukwano gwa Shalom Saimu mukwano gwe ayinza okuba yabadde bize anti Shalom okumujja mukomera buli omuntu ate talina kugwera awo oba gwe abadde oyagala eggwanga liggalwe olwokuba Shalom bagenda mumuyimirira
Okay. Musafe tuvaawo mu nkola yemu ya koti. Father Deus Sekabira. We Masaka. Yasobodde okuba ng'asomera emisango gye bamuleese mu kooti ne baga nti yaleeta ssente mu ggwanga nga tezitegeerekekaawo mu myaka ng'ebiri awo okuva emabegakaawo nga tegitegeereka miliyoni 5 era gye gimukoze eki ne basooka ne bamwongerayo ku nga 7 Jjaani. Ekintu kino nga 21 Jjaani Faza kibali kitukosaamu nti n'abalyo b'emyoyo no kikosa ekintu kino kibatwaliddemu engeri gye bahandolinzemu omusango si gwe gwa ssente olwo omuvunana abazungu bamabita sibaitwa manubalondondali something like that nti ate engeri gye bamukwatamu si yakwatamu omuntu waati balinga bakwata omutujju mundu mpitirivu nnyo musajja wa Katonda ogwo omusango bayiwayo ku musajja oyo alina kuleva musamoninga najja kituufu Faza namugamba nti nnyonnyolako kimene wabavudde kudda muteeka mu kiri ekitiibwa kitumuteekamu nti gavumenti erina ebintu byekolanga bya kisiru nnyo ebisembayo nti Faza mwali alina ebintu bye tekalina waalaga nti gavumenti oba ekitongole kyonna ekyagala omwebuuzaako basobola n'omuwandiikira obuwandiikiza ebbaluwa nomugamba kunaku weruti jangu natwali n'abavunaanyizibwako n'abannyonnyola nti nomugamba nti ssente zino zajja zitya kituufu okitegeera instead okukwata n'otabe simanyi SFC bani simanyi nidda omanyi ebitongole bingi ebya poliisi kalinaku nabyewo n'ababuutusi oba tezibalwaza enjovu nindako waliwo abazeera bambadde buutusi waliwo abasirikale b'endabuuko nga bali mu buutusi waliwo waliwo gwe naabi ng'ali mu uniform alinga yeesibye ettawulo nga enkoma eno bweti sikulimba kuko bali awo nga bali majje g'eggwanga ne poliisi poliisi ani abakulira poliisi abasajja mujja balwaza enjovu manyi buutusi ezo omanyi enjovu yekigera okuzimba buutusi omanyi zirwaza enjovu otazivaamu kati buutusi zijja kulwaza abasajja abenjovu kati waliwo bambi gwenna omu gwe nalabe oba balya kimu ng'ekyamazima buutusi yennyini eno uniform gyambadde ng'esobola n'omukuba ekigwo obunene bweriko nga uniform nnene era n'omagamba nti ekisoboka oba oli kuba n'abakayingira bewa buutusi waliwo be nalabyeko principal alina gye yali ayita ne babalaga bwe bati bano abaana ba kamera batambula ne principal nga weebulidde banga baana bavubukavubuka bali awo ndowooza buli kuba ne babavaaka ya P7 bonna balaba eyo president ndowooza omubamu baatudde P7 be bagenda okukuuma akalulu oba bakukuuma akalulu oba bakukola ki oba bakuseesa mu buugi bali awo tebategeereka bafaanana bubi bampi babwadde uniform kirabika abasirikale bafa uniform bazireka waliwo abamu balina uniform z'abagenzi poliisi oneba ne tebabapinaako ziri simpime mwana wange mbi nnyo 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 kakati tolaba oba nkugereze ngaani olaba nga taata wa gundi wachoze ni beki bwe yali kooti kale ate bano basingawo engoye embi nnyo tebanyumyemu yadde n'akamu basasa busesa bali mu buutusi oba tebazibapimaako uniform oba edda batugambanga nti omuntu oba ayingira amagye ng'oggyeko qualifications z'okusoma nti emu ku qualification obuwanvu buwanvu obwo n'engalo bambi abaana babbi basobola okudduka emisinde okugoba oyo kati waliwo gwe nalabye endowooza nga yenkana Zubeda bwati bampi Zubeda mumpi bampi kugaye basesa busesa era oba oyagala stress ekuggweko noonya vidiyo zaabwe anti omwe essaati ekomeno nindako lwaki omwaka ninga ekyokwambala nga tekuli mpale naye ng'essaati emalayo bweteringa kanzu jalinga mataawo era bw'atagikuba kikalu ekomeno mavivi bw'atagikuba kikalu oba ani yazitunga uniform yenna okay Mustafa embeera gyontwalamu enkyajjukira lunaku lukulu nina okwetegeka tulina okulya bulungi kakoko tuli kuki Mustafa awo wenyini mu mbeera President Museveni abadde Masaka
ebakanti aba noob kampuli abaga kuba tebayinza gaba NRM nga tisikitegeera bulungi badde boogerako nga bagamba ti President Museveni wali badde ofuna ennyanja y'abantu wano nga bangi n'obuzibu bwe tufunyeemu olwa batiisiza abantu obutajja baani abatiisiza ba NRM obutajja mu lukuŋŋaana abantu bazira buzizi bakoowa nze mpulira ne bazirira emmere abantu bakoowa nti munauganda nakoowa emmere abantu bakoowa n'abo baaliwo baganda nabo bajja nabo tekisoboka na abantu bakoowa ankubuleko ekintu kimu aje ensi okola ebirungi n'otukaate nga gwo byeyonoonera abaganda kibaganda nti ekita ekitava ku ssengejjero omala n'ofuuka wankindo ensi enyuma nnyo n'okolako ky'okoze n'ogenda nti nga Uganda eno tetandise ku bano abaliwo ate tekomye ku bano gwe neyo n'ofuula nti oli w'amaanyi nnyo era ogenda kugirekawo tomanyi teri muntu asobola kuwangala kusinga Uganda kituufu kati embeera egenda kukutwala osobola okulemera mu bukulembeze oba mu kifo ate obulamu bwo ne bugaana okitegeera bona abasajja bonna abasinga bonna bagobye bannaabwe ne balitayalinga baliyitayalingako ddi nabo nti bawumuddeko ti baneetundu entundu n'olabako wali eri abantu nga baweereza n'owabulako ne bajja ne bakwebuuzaako nabadde ndi awo okitegeera mu mbeera y'emu bulijjo Nuruddin Ntege ali eyo bw'atyo awo yafuuka kisekererwa Nuruddin nga ayambadde essimu wali eri bwakuba ku ssimu mugambye bakatyawo yagoba kagaati walabye ekyokulya wagenda n'omugamba nti kati kiri mu ttooyi ekyokulya akinonayo abo tebakyalina abo bassente ate era tebaziina okitegeera tekisoboka naawe Nuruddin Ntege gwe mmanyi abaddeko maneja w'amativi atambudde buli wamu wonna musajja munnamawulire tasembye kuba ku baba yavaayo simanyi kuba nze manyi waliwo omu ku bantu bebasinga okugobwa ku mirimu bamu ku bantu basinga okugobwa Nuruddin nga kiki simanyi aleka yetaaga kukansira ku ddagala bwemulabako mu mugambe yetaaga kukansira ku ddagala kubanga mbese waliwo ebintu byembo ekyamazima omuntu yenna ng'owoleza gavumenti oba oleka ekikyamu tekisoboka anti labayo nti waliwo gavumenti weetuuka nga teyayinza gyoleza nga tebamusasudde kati kyogamba ne Sekagugu agiwolereza lwakuba ki ate mu Sekagugu yagemu abamujjonkera oyo Sekagugu omulaba aliko ekikyamu ankubuleko ekintu kimu agi regimu zino oziraba buli regimu ebeera mu bukulembeze eyisa obubi abantu ebaako ne bannaddiini beegatta nabo okubonyaabonya abantu Sekagugu yababuuziza President Museveni abakoze ki nga ye Sekagugu omwana we bayagala ekintu mu supermarket amupa butazi n'alya baba yagala enkoko alya KFC n'alya kati kiki kyatakoze anti watu walowooza nti ensi yagikumira ku ye ng'abaleeti bannamuwasereza campaign nga tabyasama ng'abaleeti bannazimuwa nga tabyasama n'agamba bo be balina emmundu be balina alangirira akalu ekirala ebyo muwozaawoza bwe bibozi yabikooye ebimwoza musobeera beeribye ekyali wano tekisoboka anti ye munnanga ate abo nze niwewuunya mbuseeka ng'ate Kulaani egamba nti obukulembeze Katonda abuwa gw'ayagadde ate tebusembye ku oyo omanyi Kulaani egamba nti Katonda bwe nnaku asitula abantu kati Seeka bambi olwokuba bamuwaddemu akasente ayogera tattalattatta ayogera kino anti okwogera kino nakiri byonna byonna byayogera omanyi Kulaani eyo munnange bw'ogisoma buli kimu ekyogerako nti obukulembeze bulina okukyuka ensi tekoma ku ggwe kubanga bayesu baaliwo bannabbi Muhammadi baaliwo ba Moses baaliwo ba Musa nti ensi ezeetambula kati Seeka akagaati kamubuzizza amagezi agakirowoozaako ekyo kyakirina mu bwongo kyogezo sente n'okufa gye kuli kati tamanyi yatuuse kiripu nnyo gye nalabye ng'alina baavu masibe waliwo ali e Dubai atunda ngomba atunda n'ambisi oli n'amukoonako namuga Seekogezeraga ndeka anti eno gavumenti ogiraba omuntu yenna omusiriwaza nemufuula ekitagasa kati Seeka bamufudde buloga bamumaze dda
Kati bloga kati ayogera gavumenti. Kati useka ina baba funa sente ina kusimba mu line y'abalama. Batya. Anti abo bamutadde. Tobanga naye kati seka agenda nakola live. Yebo ne Roma ngati wagenda muziki yako. Okuziika ki? Taata we. Ate nze namutta. Omuntu omuziika abantu bana. Nze siziika ziika ebyo. Nze ngende nziikeyo mu ennyumba engwire. Ewalaba. Nze ngendeyo. Oba batadda kuno ne baleekaanya abantu. Gakuleme okusooka okuzimba akayumba wamu. Bw'otuleekaanya. Kati badde ndidde nti kati onziza kuona okugugwa. Gavumenti bwe beesasula abagugwa. Kati basimba mu layini y'abalama abo. Yawe bamutadde. Oyingira buyingizi mu office wali ng'ayingira wa. Anti omulimu kati bakola gwe gumu bonna babbuloga. Anti kati bonna yambala amajubba. Anti gavumenti bwawe ekufuula atategeera. Kati omulaba bw'atandise aboogera baddamu. Kati bamutadde ku bwogezi. Ali mu kwolereza. Ate busiraamu makale butwakyaggiwaako adiisi. Kuba omuntu w'omulabira nti ategeera bulungi. Oba amagezi ge bwe gali. Yadisi yagikolera ku ye. Yalige nti bannayuganda ebintu bye baagala bagenda mu supermarket ne bagula. Niye ageye ye buli kimu kyayagala akikola ki. N'abaana basoma bulungi. Kati obutategeera mbuzi n'abawala abasoma. Yaligambye nti abantu abaana buli kimu bagula mu supermarket. Niye yageye nti ababe yo musasule. Munna ngati bakola statement ngati bazimanyi. Yakola mulimu ki? Gwakusabiriza. Edena inayo mulimu gwa ino. Guli wa mudala guliridda wa. Bw'inayo mudala gw'omanyi yadde ogwengege gw'ayina oyo. Anti gavumenti akalu kano kalaba. Gavumenti ekungaanya ebisajjasajja byayo. Bino byani ebyo bino simanyi kino ekimu baakigobedde kino ekirala kinene. Kiwaliwo kino kye baagobye ekirala. Ekyemasaka. Nalabye ono omugagga Lwasi. Bamugge genda. Genda waffe. Genda. Anti baggwako. Nti nabadde ngenze kubanja. Ate babanjiza mu lujjudde. Gavumenti kaseetandika okukusuubiza. Eba tekyakwetaaga. Bweyagala emuweerawo. Nti oyo mu taxi basi n'esoma. Nalabye Masaka president yabawadde Costa. Aba diocese yeeyo. Anti kati agaba. Ne liida akaluuka gwe. Abana kyagaba. Anti bwana nkugambye kati bwana abeeguya. Era nze neewuunya. Lwasa bamugaye genda. Yani yagambye yambala ebyo ebisuuti. Vaayo. Nabadde manyi nti ono taata wa Becky yamuwadde suuti. Lwasa? Ng'efaanana eri? Bambi nalabye agiwo. Lubalusewa TV mazima ku mazima.